musanvu Gatonya 222. Tubera tutunulidde biki ebikoze amawulire okwetolola ensi yonna wano ne wali. Kale nonolwa leero ndobeera ne muganda nge Dr. Sam Kazibwe nga tulaba kiki ekikoze amawulire wano ne wali. Nkujukiza munange nti no banafa ba Bank of Africa bakugamba munanga akoyo kusimba enyiriri akoyo okujuza fomu setu kadda wano dawali oyagala kumanya statement bank account ye yimiridde etya oyagala kuwasasula sente oyagala kuweereza sente muntu wano baweerwa gwanga munange bagamba nti bakuleetedde mobile wallet internet banking ne visa card na bino solo bikolera wonna woli oba n'okukyalira agent akuli okumpi okwetolola eggwanga lyonna. Bank of Africa bakugamba nti bakubire ku note 8 note emu note emunya note ne bagamba nti osobola n'okwakyalira ku mutimbagano ku www.boauganda.com. so nga ate wano ku CBS tugamba munange nti osobola okugoberera programs za Afrikati ku mutimbagano ku Facebook ku CBS FM ne Manduso CBS Manduso songa ku YouTube kwetuli nyo CBS FM UG ku Twitter na kwetuli CBS FM _UG Instagram na yo oja kutusangayo CBS FM UG oba ku mutimbagano gwaffe ku kibanja ya www.cbsfmuganda.ug katufuna obakabuno tukomewo ne program yaffe. 88.8 CBS FM. Chinana mumunana kitunze munana cha Basafama Radio Buganda abiri mubirize zakata kusawa enya ezencha ya lero ngabe nagambye nchuru nakulwa kuna atebulwa kuna mbere na muganda nge Dr. Sam Kazibwe sebo lamusa ku batuliriza atuliriza nkulamusizaako nnyo encha lero era nenkwanisa program eno. Tutandikire ku kusuka omugwa okuli wakati wa America ne Russia ku Ukraine. Okuwanyisiganya ebisongovu wakati wa Russia ne America kweyongera buli lucha ku nsonga za Ukraine. Wabula Russia elemedde konti teyagala Ukraine kuyingira mu NATO. Nti era bwe banagikakasa nti Ukraine tejja kuyingira mu NATO, Russia ejja kujja amagye gaayo ku nsalo yaayo ne Ukraine. Lwaki Russia teyagala Ukraine kuyingira mu NATO nessa ensi yonna kubunkenke? Kakati okuddamu obulungi ekibuuzo kyo ampuliriza neetaaga okuzzaako emabega okumanya NATO etandika etya n'ebigendererwa byayo olyoka otegere lwaki Russia ejeraliikirira netuuka n'okuteeka ensi ku bunkenke kubanga ensi endala eyeetongodde Ukraine eyagala okuyingira ku mukago ogwa NATO. Ampuliriza NATO mbujjuvu ye North Atlantic Treaty Organization mukago ogw'amagye ogw'amawanga agawerako era gutondebwawo omwaka ogwa 1949
amawanga agasooka okwegatta gaali 12 naye nga agaali amasaale mukago guno oyina mu Bufalansa, Bungereza, Canada na Amerika. Jukira bangi ku bano baali banywanyi mu ssematalo owookubiri era ne babeera bawanguzi. Ojjukira nti ne Soviet Union mu lutalo olwo yali ku ludda lwe lumu nabana Abamerika olwa ssematalo owookubiri. Kakati naye bwe luggwa ssematalo owookubiri bwaggwa 45 embiranyi zaabwe zikomawo. Kakati NATO bagitandika mu 1949 Amerika ne banywanyi baayo n'ekigendererwa ekikulu ekyokulemesa Russia oba giyite Soviet Union okugaziwa ng'etwala ebitundu ebirala ku lukalu lwa Bulaaya. Bwe bwali obweraliikirivu bw'abantu kati ssematalo owookubiri yawedde eyo baayina omulabe y'omu. Kakati baga nti naye ate tulina obweraliikirivu obwa Russia oba Soviet Union okugaziwa ng'etwala ebitundu ebirala ku lukalu lwa Bulaaya. Kati katuteekewo omukago guno ng'ekigendererwa ekikulu kukoma oba kukugira Russia. Era mu ndagaano etondawo NATO ennyingo ey'okutaano eyo nno yesinga okweraliikiriza Russia okuva olwo ne kaakati. Ennyingo ey'okutaano Article 5 egamba memba yenna mu mukago guno ogwa NATO bw'omukoonako obanga akoonye ku balala bali bonna. Bw'okoona ku Amerika, bw'okoona ku Bufalansa, bw'okoona ku Canada, bali obo bakoonyeeko. Kyekyola nti Osama bin Laden bwe yalumba Abamerika mu lunaku olujjukirwa ennyongo olwa 11 Septemba, na bano bonna baamwegattako okugenda mu Afghanistan nga bayita mu nnyingo eyo ey'okutaano. Kakati obweraliikirivu bwa Russia buli nti amawanga gano aganeetoolodde bwe ganaagenda gayingizibwa mu NATO ng'ate ntera okubeera n'okusika omuguwa kuba amawanga galiraaniganye gabeera n'okusika omuguwa. Kati singa nsowaganako n'omu emundu neeseka nga bali bonna bajja. Kakati Russia kyekyo lwaki erwana okulaba nti embeera eyo egitangira ng'obudde bukyali. Kubanga ekimanyi Ukraine bweyingira mu NATO kiki kye kiba kitegeeza aba afuuse mwana atakyakwatibwako. Nejjukira nga muli kabwanango wamutwalako dda n'ekitundu eky'Ekurayimiya 2014 n'omusinza amaanyi. Kati singa Kurayimiya yagitwala Ukraine memba ya NATO, gano gonna amawanga amala gaali galina okugyayo ebyokulwanyisa okulemesa Russia okutwala Kurayimiya. Naye olwokuba teyali memba baakoma ku bukwakkulizo na kutiisatiisa era ekitundu Russia n'ekitwalira ddala. Kakati singa eyingira omuzannyo guba gukyuse. NATO tetandise kati okweraliikiriza Russia. Ne mu kiseera ekyo mwana mu omwenda bwetondebwawo era Russia yeeraliikirira n'etandika okwesalira amagezi. Mu 1955 nayo kwe kukwatagana n'agamu ku mawanga amalala agagyetoolodde ku lukalu lwa Bulaaya ne bakola omukago gwe baayita Warsaw Pact. Omukago guno nga nabe ekigendererwa kyakutangira amawanga agali mu NATO singa gagezaako okubakolako obulumbaganyi. Kati ekyo kyayamba okuleetawo obwenkanyi obutonotono kye bayita balance of power. Oyina aba NATO, oyina nabali abali mu Warsaw Pact. Amerika ekulembera aba NATO, Russia nekulembera abali mu Warsaw Pact. Okusomoza wa Russia kwe yafuna nti bwetaagulwa myaka gy'ekinaana nga giggwako enkomerero n'ebeerawo mu 91 kuba mu 91 Soviet Union yasattululwa. Kati bwesattululwa n'omukago ogwo kumpi gwagenda kubanga bamemba bangi bwe baava mu Warsaw Pact bayingira butereevu mu NATO ne bafuuka bamemba abajjuvu. Kakati Russia neeyita mu mbeera eyo. Vladimir Putin bw'ajja ekigendererwa kye kuzzaawo maanyi na kitiibwa ekya Russia nga bwe yali mu biseera byayo ebya Soviet Union. Kakati NATO yatandika ne bamemba 12 olwaleero eyina bamemba 30 naye ng'abawerako ku abo baali n'abamemba mu Soviet Union. Abalala bayina n'ensalo kati butereevu nga ensalo zaabwe ziri ku Russia
ekyokulabirako ensi ya Estonia eyina ensalo ne Russia, ensi ya Latvia eyina ensalo ne Russia. Bano bayingidde NATO luvannyuma lw'omwaka ogwa 97 so bajuzi. Kakati Russia tesobola kubakwatako, tesobola kukwata ku Estonia, tesobola kukwata ku Latvia, naye abo teyina nyombiranye nabo, kiyinza obutagirumya mutwe. Kakati waliwo n'amawanga amala mu kitundu ekyo tegayina nsalo butereevu na Russia, naye nga nago gali mu kitundu tegali wala. Nga bw'oyinza okugamba nti Burundi tetulina nsalo nayo, naye tetuli wala, kikyakyola nti ebifaayo bitera okutukwatako. Sudan ye Khartoum tetuli wala, naye tetulina nsalo nayo. South Sudan kasita yajjawo, naye ebivaayo tebiba wala naffe, bitukosa. Olaba ebiri e Somalia bwe bitukosa wano, ebiri e Ethiopia bwe bitukosa wano. Kakati waliwo n'amawanga amalanga tegayina nsalo butereevu na Russia, naye nga gali mu kitundu kyekimu ekyo. Amawanga nga Lithuania, Poland, Slovakia, Albania, Slovenia, North Macedonia, kati gano gonna ga memba ga NATO amajjuvu, naye nga gali mu kitundu kiri Russia mwesangibwa. Kati ega nti kwago gonna n'ekyo tekibamalidde, ne Ukraine mwagala mugiyingize, ng'ate yo Ukraine eyina embiranye ezaayo ne Russia, awo Russia weesimbira nakakongo. Kati bw'oba oyagala okutegeera okusoomozebwa Russia kwerimu lwaki etaddewo obunkenke buno, oddayo n'otunuulira ebyaliwo mu gye baayita Cuban Missile Crisis eya 1962. Ampuliza bw'oyagala okutegeera, kuba kirumiza bangi kino omutwe, nsikanya abantu bangi nga bambuuza naye Russia lwaki yeesibye ku Ukraine. Eyina ensalo za yes. Kakati naye ng'oyagala okukitegeera, kankuddizeeyo ku Cuban Missile Crisis eyateekawo obunkenke Katonda ensi egende mu Sematalo ow'okusatu mu mwaka ogwa 1962. Mu mwaka ogwo Russia yajja netandika okusimba missile mu nsi ya Cuba. Cuba yeesudde mayiro 9 okuva America. Eno Ukraine gye tweyogerako yo teyeesudde na kwesuula, eri ku nsalo kuli kwennyini bakwataganyi balunga abannamansa sana, naye Cuba yali yeesudde mayiro 9 okuva mu America. Russia nejja neesimbayo missile, ate ng'ezisimbayo oluvannyuma lw'okusoomoozebwa America eyali esimbye missile eyitale ne Turkey nga weziri zisobola okuweereza obutereevu mu Russia. Kakati ne Russia nega nange kanfune munywanyi Cuba okukkiriza yali emaze okwesanga mu kusoomoozebwa, kubanga tujjukira nti mu 1959 Fidel Castro lwavuunika gavumenti ya Fulgencio Batista. Bw'agivuunika Batista olw'okuba yali munywanyi wa America yaddukira mu America n'abantu be bangi abali mu gavumenti ye. America neesigala ng'eyina essuubi nti ejja kukomyawo basajja ba Batista bavuunike Fidel Castro beddiza obuyinza. Era muzimu ku nkwe America ze yakola, yawagira abalwanyi abo ne balumba gavumenti ya Fidel Castro mwaka ogw'61 mu bulumbaganyo obwakazibwako Bay of Pigs invasion. Ekifo awaali olutalo lwe lubalama olwa Bay of Pigs ly'erinnya ly'ekifo, kati olutalo ne lukazibwako Bay of Pigs invasion. Obulumbaganyo obwo bwasanga Castro yeetegese nnyo n'asesebbula abalumbaganyi abo n'abazaayo ne badda mu America abataafa. Mu kubazaayo naye yakitegeera nti tekimala abasajja bano essaawa yonna bajja kukomawo, ate sisobola kwemalirira, bwe badda basobola okuntwala. Kakati wakati mu kufumiitiriza mu birowoozo nga waliwo omulala Abamerika gwe baakanyeeza Soviet Union olw'Abamerika okuteeka missile e Turkey ne Italy. Nga Ssaabaminisita wa Soviet Union ajja ayitiramu yali Nikita Khrushchev ng'ayitiramu Fidel Castro nti owaayi tuyambagani, basajja essaawa yonna bajja kujja bakulumbe, nze bansoomoozezza dda, ng'oyagala tubakkakkanye kanzije nange nsimbe wano missile mayiro 9 okuva mu America. Nga Fidel akkiriza, ng'Abarussia batandika kuzimba. Bwe baziteekawo ezisooka, John F. Kennedy omukulembeze wa America n'afuna amawulire n'alabula, yaweereza okulabula okutongole ne mu lwatu mikutu gy'amawulire ng'alabula Nikita Khrushchev
okuyimiriza enteekateeka zonna ze yaliko. Tebereza azimba mu nsi etakayanye Cuba ye muyise. Batandise okukola ebyabwe tewali akukkuluma. America ebagamba ebyo byonna bye mukola njagala mbiyimirize bunambiro. Bwe mutabiyimiriza ekinaabagwako mwe mumanyi. Bali kwalinga kufuuyira ndiga mulere bagenda bugenze maaso n'enteekateeka zaabwe okukakana ng'okuwanyisiganya ebisongovu kulinnye okuwawula ebyokulwanyisa ensi n'eteekebwa mu bunkenke. Ekibiina ky'amawanga amagatte kigenda okuyingira mu nsonga eno nga n'emmundu zinaatera okuseka naye nga zivudde ku ki? Ku Russia kutwala misayo mu nsi eyeetongodde eye Cuba eyesudde mayiro 9 okuva mu America. Naye nga America ganti tosobola kuziteekaawo mayiro 9 zokka okuva wendi. Ekyo tekisoboka kikafuuwe. Kati sobo oba onenya Russia ku Ukraine. Yo Russia ne Ukraine bakwataganye. Cuba na America baali tebakwataganye. Otambula mazzi mayiro 9 okuva Cuba okutuuka America. Naye nga America egamba sisobola kukigumiikiriza n'omulundi n'ogumu. Ekibiina ky'amawanga amagatte bwe kiyingiramu ne kituusa enjuyi zombi ku kutabagana. Naye mu kutabagana buli omu yalina okubaako byakkiriza okufiirwa. Russia yakkiriza okujja ebyokulwanyisa byayo e Cuba. Naye na America ng'erina okweyama titegenda kuddamu kuwagira bantu kukola bikwekweto bijjako gavumenti ya Fidel Castro. Wakikolera nga bwe baali bakoze mu Bay of Pigs invasion. Soviet Union yali yakukomawo. Era America ne yeeyama n'okujja misayo zaayo mu Butuluki gye yali ezitutte. Era ekyaddako America Jupiter missiles yali etadde Turkey n'ezijjayo. Akatuubagiro bwe katyo ne kaggwa ng'ensi tegenze mu sematalo wakusatu. Kuba yali lwaki ajja kuba sematalo. Amawanga ndowooza gawulira galimu. Oyina Soviet Union, oyina Cuba, oyina America, oyina Italy, oyina Turkey. Kwa akatuubagiro kaali kagazi. Kayitibwa Cuban Missile Crisis. N'olwekyo bwe katyo bwe kakkakkana. Kakati bw'oba obuuza Russia lwaki efiirawo ekifaananyi ekyo ekya Cuban Missile Crisis kikuwa ensonga lwaki Russia neeraliikirivu mu kiseera kino. Nja kusaba otujjukize lwaki tewali mbiranye wakati wa Russia n'amawanga nga Estonia ne Latvia bw'ogambye ne wabaawo embiranye wakati wa Russia ne Ukraine. Russia kwesinzira ogamba nti nedda ono yesaawa yonna tutabanguka tulwanagane mumuleke. Kakati ebyafaayo bya Ukraine ne Russia binene nnyo okusinga eby'amawanga gali. Okay. Binene nnyo nti kubanga ne kye bayita Russian civilization obugunjufu bwa Russia butandikira Kiev. Kyekibuga ekikulu kya Ukraine. Gye bayita Russian Orthodox Church ye kanisa esinga obunene oba nzikiriza esinga obunene mu Russia naye etandikira mu kibuga Kiev. Bw'ogenda mu nsi eno gye twogerako eya Ukraine oyinamu ekitundu ky'abantu kinene nga eggwanga lyabwe Barussia yadde ensi gye basangibwamu ye Ukraine. Okay. So awe wali obweraliikirivu nti akakwate wakati wa Ukraine ne Russia kanene nnyo. Ekirala nga bwe nakyogerako mu programu emabegera nga tuli ku nsonga eno nti Russia nga Warsaw Pact bwe yakotoka kati eyina enteekateeka ey'okuzimba ekisinde ekirala eky'amagye n'amawanga gano agagyetoolodde. Kakati bw'ojjamu Ukraine ekibalo kyayo oba okisse ekifo weesangibwa mu kutondebwa weeri kikulu nnyo strategically eri Russia okwawukana na biri ebitundu ebirala. Kyekirwaki bwe basowaganamu 2014 Russia yayangu okusooka egyetwala ekitundu kiri ekye Crimea kuba kyo kituuka ne ku mwalo. Kakati kyekirwaki Ukraine ebeera nkulu nnyo eri Russia okusinga gali amawanga amalala yadde nago gayina ensalo ne Russia. Naye n'ekirala ky'olina okujjukira nti
ebitundu biri we byayingirira NATO Putin yali tanafuna mbavu zaali nakati. Okay. Amaanyi gazze gamweyongera. Obukulembeze bwe yajja mu ngeri ya lusaazi. Teri yamanya nti Putin aliba w'amaanyi n'okwagala okukomyawo amaanyi ga Soviet Union mu Russia. Kati waliwo ebyatwalibwa ng'amaanyi matono nga tannajjana mu bukulembeze. Kakati yazze birita kyasobola kubikyusa. Kati bino byasobola okulemesa nga waali. Akitwala nti buvunaanyizibwabo. Kochinana munana katunze munana chabasa fama Radio Buganda. Banafa abalweza clays bagamba munange nti gwe yetaga amategula, wetaga partition blocks, wetaga max pans, wetaga pavers, n'obumoli. Ebigumu ate ebinyiriza ekizimbe kyo bekwate basangibwa lweza ku lw'entebe miles 7 oba ne bagamba nti bakubire ku 0779 65 56 64 katukomewo. Queen Crambo embizizo zidda mangu ku musalo omulunzi teweraliikirira kuba nti embiziyo Crambo akuza bulungi obwana bwo mama waabwo watali lunda mu ngeri ereta amagoba awo nno ofune mu bulunzi. Milk Queen yogurt ne Milk Queen Crambo musange mu Container Village Kingsway Plaza level 1 eduka number 2 ku Malays Legacy Uganda Limited opposite ne Bukola. Osobola no bakubira ku 0759 77 oba 0787 95 5 2 kale no munange bekwate oganyulwe mu bulunzi. Nga tuvudde Russia nga tunavayo katono waliwo John Sali ali Bungereza ayina kagaseeko wanaga nti ensonga ya Russia NATO ojogeddeko bulungi nnyo ssebo bakuwe kyonywa naga naye na kino kyongereko nti bamemba ba NATO bonna abazze bakola obulumbaganye ku Russia bazze bayita Ukraine
ndoze kyo nakyo kyongera okulaga lwaki Russia teyagala ddala NATO kuyinga teyagala Ukraine kuyingira NATO. Webale nnyo John Sali. Alright. Tugende Burkina Faso. Bannamagye bawambye gavumenti ya Burkina Faso ku ntandikwa ya wiiki eno. Embeera eri etya kati? Embeera ekyali ya bunkenke kubanga okuva bannamagye lo bawambye enefanga ezaala kubanga Milk Win yogurt ne Milk Win crumble akuza bulungi obwana bwo okujja okukola ebyo kye yakoze nti yose mateeka yamusatuludde palamenti nesatu nalangirira n'asuubiza nti bukulembeze bwabwe bugenda kufaanana ekiriwo ekitabuusibwabuusibwa nti Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba ye bamulangiridde nti ye mukulembeze ow'ekiseera baataddewo olukiiko lwe bayise Patriotic Movement for Safeguarding and Restoration kakati ye pulezidenti w'olukiiko olwo naye ebirala ebigenderako tebinnaba kulambululwa kubanga naye kennyini tannatuuza lukuŋŋaana lw'abamawulire jjukira n'okulangirira gavumenti ye yasindise kapiteeni okujja okukola ebyo kye yakoze nti yose mateeka yamusatuludde palamenti n'esatululwa n'asuubiza nti mu kiseera ekitali kyewala ajja kujja alambulule enteekateeka enakomyawo demokolasiya mu nsi ya Burkina Faso. Okusoomozebwa kw'olina nti ebyokulabirako byayina si birungi ayina ekyokulabirako eky'eggini Dumbuya ye n'enteekateeka eyo tagiwanga n'okutuusa kati erifaanana etya yagamba nja kubabuulira naye n'okutuusa kati tannyonnyolanga kiri baawo ddi emmali Kano Assimi Goita yasooka enteekateeka n'agiwa okakana ng'agivuddeko kuba gavumenti gye yatondawo ekiseera ye kennyini ate n'agivuunika bwe yamaliriza enteekateeka gye yali ataddewo ye kennyini n'agisuula mu kasero ekiwandiiko ekyasembayo kye yafulumya omwaka ogwedde nga gugwako yagamba beetaaga emyaka ng'etaano okwetereeza okukomyawo demokolasiya mu Mali kakati ebyo byokulabirako si birungi eri Burkina Faso kubanga kakati naye asobologa nti embeera gye tulimu ekyali nzibu okulonda tekusoboka kubeerawo mu kiseera kino n'olwekyo ekyo baakisuubiza mu kiwandiiko kuba kapiteeni yabadde asoma ekiwandiiko kya mukamaawe Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba naye olunaku n'enteekateeka teriiwo teri amanyi egenda kujja ddi ye President Christian Kabore musibe bakyamusibidde awaka we bamusibidde jo baategeezezza nti embeera gy'alimu nnungi era yeeyagaza naye akyali musibe enteekateeka z'okumuta tebannaba kuziwa okufaanaganako n'ow'eggini gwe baasiba okumala ebbanga ddene ne bamuta ku nkomerero y'omwaka ne Kabore bw'ataweerwa asobola okubeerayo okumala ebbanga okutuusa bano lwe balaba nga beetereza kubajjukira nti mu kumukwata waliwo okusuka omuguwa okw'amaanyi okwawukanako eky'emmali n'eky'eggini okusuka omuguwa tekwali kw'amaanyi mu kuvuunika gavumenti eno wabaddewo okusuka omuguwa okw'amaanyi nti abasirikale ba Kano Damiba batunse nnyo n'abasirikale abadde bakuuma pulezidenti Kabore kati kitegeeza nti mulabika mulimu abasirikale abadde bakkiririza mu pulezidenti abatakkaanyiza na kino kubajjukira luno si lwe luko olusoose nga Kabore afugidde emyaka 7 we bamuwambidde naye luno si lwe luko olusoose mu myaka gye gino 7 waliwo olwa 2015 olwalemesebwa kati ne ku mulundi guno wabaddewo abaagala okulemesa Damiba ne banne okuvuunika gavumenti wabula ne bavuunuka embeera eyo so kakati kijja kuba kizibu bano okumuta nga tebannakakasa nti empulunguse zonna bamaze okuzirinnya ku nfeete bakwatiddwa ne basibwa obanga we bali bakakasa nti basobola kujja kukola kawuntaku so kakati kyekirwaki Christian Kabore akyali musibe ennaku ze ziyinza okubeera empanvuko kubanga ebyo byonna bano balina okumala okulaba nti babirinnye ku nfeete n'olwekyo embeera bwetyo bweri mu ggwanga erya Burkina Faso. Kambole munamagye munabyabufuzi. Okay. Abawambye ensonga ki ze bawa? Ensonga ze bawadde esinga obukulu yabadde yakuba nti Kabore alemye okukwata ku nsonga y'obulumbaganyi n'obutujju
obukoleddwa enkya n'eggulu mu myaka gino 7 gy'amaze mu buyinza nga abasirikali battibwa nga bali mu lutalo nga balwana naye nga baga nti ekimu ku bibaleetera okuttibwa kubanga tebaweereddwa bikozesebwa bisaanyi ti ne bakuba omulanga ewa president okuyambibwa bafuna kutono so kwe kusalawo beekwatiremu embeera eno bagivuunuke so ensonga endala za bulijjo eziweebwa abawambye gavumenti mukuwano kusemazenga wa Africa naye esinga obukulu esukkuluma ku zo yeyokuba nti baga nti President Kabore abadde alemeddwa okubakulembera obulungi nga Commander in Chief mu lutalo lwe baliko okulwanyisa ebibiina by'abatujju ebyenjawulo nga kyebasizzaako ennyessira ebyokulwanyisa n'ebikozesebwa tabibawadde kubanga myaka gino abasirikale abamagye n'abapoliisi abafiiridde mu bulumbaganyi tobala mu ggwanga lino erya Burkina Faso. Alright, ku 88 kya Basafama Radio Buganda nkujjukisa Uganda Dubai Convention ogonne mwoleso gaggadde ogwinda e Dubai era tugamba nti nawe osobola okugwetabamu ku $25,000 oyolesa ate n'okulambula ayagala okulambula obulambuzi $2 ziri 2,000 abalimi abalunzi abakola ku byobulambuzi wano mu Uganda n'ebweru wa Uganda abalina obukolero obutonotono abalina ebyamaguzi bye mwali agadde mutwale mu mwoleso namwe mutegeezebwa nti nno jangu ku Masengere weewandiise omwoleso guyinda okutuuka mu Maachi wa 2022 kale no munange genda ku Masengere weewandiise essimu eri plus 2567 mukaaga emu 22 33 emu mu 8 88.8 CBS FM. Sawa 5 tuli Burkina Faso banamaje gibawambye obuyinza ku ntandikwa ya weekend tutuse tutya kukusika omugwa kuno okuliwo obuyinza okufuuka obwakirwanire mu Burkina Faso kati ndowooza obuvunaanyizibwa obunene ojja kubuteeka ku Blaise Compaoré eyafuga ensi eno okuva mu 1987 okutuusa 2014 abantu lwe beekumamu ogutaaka ne bamugoba ku ntebe nga bayita mu kwekalakaasa nti Compaoré tunajjukira nti yamala kutemula mukwano gw'enfiira bulago Thomas Sankara yali omukulembeze w'ensi eyo n'amusikira bw'amusikira yakwata ku Burkina Faso n'omukono ogw'ekyuma amaanyi gonna n'agateeka ku ye kubeerawo mu ntebe so obutebenkevu n'abuteekawo naye nga bwonna bwesigamye ku ye teyateekateeka Burkina Faso kubeerawo nga taliiwo buli kintu yakikola nga kyetooloolera ku ye Blaise Compaoré kakati ensi n'agiteeka mu kinnya okufaanaganako n'ekiri ku muliraano mu Ivory Coast gye baafugwa omugenzi Felix Houphouët-Boigny nti yabafuga emyaka mingi egisoba mu 3 n'afuula Ivory Coast kirimaanyi ya West Africa mu byenfuna mu by'amagi naye nga byonna byesigamye ku ye bwe yafa kuba yafiira ebyokulabirako byayina si birungi ayina ekyokulabirako eky'eggini Dumbuya nti peace is not the absence of war tiboba tewali lutalo toga nti awaliwo emirembe kye bayita emirembe kwe kubanga oli mukakafu ne mutima gwo nga mpinga
nti nenkya sisuubirayo Katabanguko naye buli lwoba ng'okasuubirayo leero ne bwaba tewali mundu eseka mu peace and conflict resolution awo tewaba mirembe kakati Hufeti bwate bwe yafaanana Kampole bwe yafaanana mu Burkina Faso ensi yagiteekamu obutebenkevu naye nga byonna bitambulira ku ye muntu omu okuva lwe yavaawo 2014 tewali mirembe. Gaddafi yagatta Libya ku mpaka era n'agiteekamu emirembe n'agikulaakulanya naye nga byonna byetooloolera ku muntu omu bwe yavaawo kati basket case. Kakati Burkina Faso nayo bwe yafaanana nga nzire ku kibuuzo kyo etuuse etya wano nti 87 kutuusa 2014 obutabanguko bwali butono olw'omukono ogw'ekyuma ogwa Kampole. 2014 bw'ayagala okukyusa ssemateeka yeeyongeza ekisanja abantu ne beeyiwa ku nguudo. Bwe beeyiwa ku nguudo baalumba ababaka ba paalamenti babasanga bateesa abala ku woteri gye baali basuze ku lunaku lwe balina okukyusa ssemateeka abantu ne bayingira paalamenti ne bagyefuga. Kitegeeza wali tewalina kiyinza kukolebwawo. Kakati President Kampole kwe kuddukira mu nsi ya Ivory Coast ku muliraano gy'alina okutuusa olwaleero. Bw'avaawo waliwo obukulembeze obwateekebwawo obw'ekiseera era ne butegeka okulonda okwasooka mu 2015. Kabori ono kati yawambiddwa yali akozeeko nga Ssaabaminisita ku mulembe gwa Kampole era n'abeerako ne sipiika owa paalamenti. Kakati y'omu ku abo abaavuganya n'awangula era Novemba 29, 2015 yafuuka President ow'ensi eya Burkina Faso. Wabula okuva lwe yakwata obuyinza ebyokwerinda n'obutebenkevu byamulema kubanga ejje lyaliwo lyali lyafuukanga kakundi ka Kampole ate nga nago gennyini galimu oluwonko wakati w'ejje lyali likuuma Kampole n'ejje lya bulijjo Regular Army. Kati okuva olwo oli mu butali butebenkevu okusingira ddala mu kibuga ekikulu Wagadugu ne mu bukiikakkono obw'ensi eno nga ebibinja by'abannalukalala beeriisa nkuuli enkya n'eggulu bajja ne bakola obulumbaganyi ne batta abantu bayitirivu ekireetera n'abantu ba bulijjo okwekalakaasa era emyaka gino gyonna okwekalakaasa kwafuuka kwa bulijjo mu nsi eno eya Burkina Faso. Ekyokulabirako January 15, 2016 lwe baasooka okufuna obulumbaganyi obw'amaanyi ku mulembe gwa Kabore. Abalumbaganyi baalumba wooteeri eya Splendid Hotel mu kibuga Wagadugu bajja mu kibuga wakati ne bakola obulumbaganyi ne batirawo abantu 30 bangi ku bana abasinga baali bava mu mawanga g'e Bulaaya era be baali banoonya abaakola obulumbaganyi. Era ne emyezi egyaddako 2016 2017 obulumbaganyi ne bujja nga bubaawo. Kati obulala obw'amaanyi naye ng'obwo bwali butonotono. Maachi 2018 obulumbaganyi obulala ne bukolebwa mu bifo eby'enjawulo mwe battira abantu abasoba mu 8 nga bonna baabukola mu kiseera kyekimu. Maachi 2018 lwali lunaku luzibu nnyo mu Burkina Faso era nga bwakabaawo Kabore n'alangirira ekiseera ekyakazigizigi state of emergency mu masaza agawerako okusobola okulinnya embeera eno kunfeete. 2019 obulumbaganyi bwafuuka kumpi bwa buli wiiki mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era omwaka guba guggwako nga 24 Desemba abantu 42 abalala omulundi gumu ne battibwa. Bano bangi ku bo baali basirikale b'amagye kubanga obulumbaganyi buno baabukola ku nkambi enkambi y'amagye yennyini. Novemba 22 Kabore awangula ekisanja ekyokubiri naye olw'obutabanguko buno obwali bubaddewo mu kisanja kye kyonna kya myaka 5 kimanye nti ebitundu bingi baali tebasobola na kulonda kubanga abantu baava ne mayumba gaabwe nga tebakyabeerayo tebakyasobola kudda gye balina kulondera era n'okutuusa olwalira abantu bangi bano obasanga mu nkambi z'abawondawonda. Kati mu mbeera eyo ab'oludda oluvuganya tebakkiriza na kukkiriza nti bawanguddwa mu kalulu ako. Kati abantu nga beekalakaasa mu bbanga lino lyonna bukyawangula ekisanja ekyokubiri
teyakawangula mu mazima na bwenkanya nga bali mu mbeera eyo June 2021 gwe mwaka oguwedde waliwo obulumbaganyo bwakolebwa abantu abasoba mu 100 ne bafa mu kabuga akali mu bukiikakkono bw'ensi ya Burkina Faso akayitibwa Solhan. Obulumbaganyi buno bwaleetera abantu okwekalakasa era okwekalakasa kwali kwa mutawaana okwakaka president okugoba ne baminisita be babiri. Yagoba minister avunaanyizibwa ku byokwerinda ne minister avunaanyizibwa ku by'obutebenkevu okugezaako okukakanya abeekalakasa. Abaya akabagoba mu mwezi ogw'omunaana nga 18 obulumbaganyo bulala ne bukolebwa era mu bukiikakkono bwa Burkina Faso abantu 65 ne bafa. Abo baali ba bulijjo 15 nga ba police koro balumba police. Okitobo mwaka gwe gumu president kwe kusalawo n'okukyusa omuduumizi w'amagye ng'embeera egaanyi. Mu kaseera ako ke kamu kooti y'amagye n'etandika okuwulira emisango ku kutemula Thomas Sankara. Jjukira twakikolako ne programu namba omwaka ogwedde. Thomas Sankara gwe bagamba nti Kampole gwe yatta ng'ajja mu ntebe mu 87. Kakati omusango gutandika omwaka oguwedde. Bwe gutandika abamu ku bavunaanibwa jjukira be basirikale abaali mu gavumenti ya Kampole, so nga abamu baali basigadde ne mu gavumenti ezzeeko nga Kampole agenze ne bakwatibwa. Kati ekyo nakyo kyaleetamu n'okwesika n'okweyawula mu bamu ku b'amagye abaali tebakkanya na kyakukwata banywanyi baabwe. Tuli mwaka gwe gumu oguwedde November 14 obulumbaganyo bulala ne bukolebwa abantu 57 ne battibwa nga 53 ku bo basirikale ba police. Obulumbaganyo buno bwakolebwa ku nkambi ya police era mu kibuga Inata mu bukiikakkono bw'ensi eya Burkina Faso. Ngani alumba nkugambye ebibiina by'abanalukalala bingi ebyabalukawo oluvannyuma lwa Kampole okugenda mu 2014 bye bizze bikola obulumbaganyo buno bwonna bwe twogerako. Jjukira bwe wabadde obuuza eri gye twatandikidde nsonga ki bano ze bawa, ensonga gye basinze okuwa nti babasindika okulwana nga tebalina bikozesebwa ne bafiirayo. Era mu miwendo gye nkumenyera ng'oggyeko abantu ba bulijjo olabye ab'amagye nga bafa, olaba abapoliisi nga bafa mu bungi. December 8 2021 olw'abantu okwekalakasa era ng'ensonga esinga okubaleetera okwekalakasa butali butebenkevu, Ssaabaminisita Christopher Dabiri yalekulira era mukama we n'alonda Ssaabaminisita omwejja Lassina Zabu n'amukwasa obuyinza. Ekigendererwa kukakanya abantu. Jjukira abaduumizi b'amagye abakyusizza embeera teteredde. Baminisita b'ebyokwerinda n'obutebenkevu abakyusizza teri kikyuka. Kati agenze ne ku Ssaabaminisita kitegeeza asigadde okukyusibwa ye president ne Ssaabaminisita abakyusizza. Kati ekisembye ye president kennyini ab'amagye ne bamukyusa. Kuba ebirala byonna abikoze embeera nga tekyuka. Kakati okuva omwaka guno lwe gwatandika kwekalakasa kubadde kwafuuka kwa bulijjo mu nsi eya Burkina Faso ng'abantu bagamba si bamativu n'engeri president Kabore gy'akuttemu okusingira ddala ensonga y'ebyobutebenkevu. Eby'omulimu obwavu ebyo biteeke ku bbali, naye ensonga y'obutebenkevu kuba bw'olaba obulumbaganyo obwo bwonna nga buliwo kumpi buli mwezi mu nsi eya Burkina Faso, olaba okweraliikirira abantu kwe babaddemu. Kati wakati mu bantu okwekalakasa okuwamba kuno kugenza okubeerawo nga amaloboozi gatandise n'okuwulirwa mu bamu ku basirikale nga nabo batandise okwemulugunya ku ngeri mukama waabwe gy'abadde akwatamu ensonga. N'olwekyo tekyewuunyisa nti ku lunaku olw'omukaaga amawulire ne gawulirwa nti abamu ku basirikale beekumyemu ogutaaka ne bawakanya bakama baabwe mu nkambi. Kakati gavumenti n'ebisambajja ku Sandi enkambi ne zeeyongera ezeediimye kubanga byasinze kutandikira mu nkambi gye baasibira abo abateeberezebwa okubanga beenyigira mu kwagala okuvuunika gavumenti ya Kabore mu 2015 balina enkambi y'amagye mwe baabasibira. Kati eyo okwegunga gye kwatandikidde ku lw'omukaaga ku Sandi ne kusaasaanira ebifo ebirala nga gavumenti ega nti ebyo byonna bya bulimba embeera ejja kukakkana naye nga pulezidenti talina waalabwako nga yennyonnyolako mu bufunze nga kikulaga nti ekyamazima waliwo ekitali kituufu. Kati ku lunaku olwa bbalaza abasirikale lwe baavuddeyo ne boogera kati ng'omusezi agula essowaani nti ekyamazima yo gavumenti
eya wano mu Burkina Faso abasirikale babadde bajeddiza. All right. Mukunyonyola okonye ku eyali president. Ngera olaga nti obuzibu buva ku nteekateeka ye ey'okutondawo embeera nti wesiri Burkina Faso teriiwo. Tuli ku Kampole. Sosono eyajeddwako. Exactly. Sebunjo alina ekibuuzo ky'abuuza. Ekyagala okufaanana n'ekyonnyonnyodde naye ng'ekibulamu kulaga oba naye kennyini eky'okugyawo ono akirimu. Ng'ogyeko system, ask the doctor to expound on the theory that former Burkina Faso president Blaise Compaoré could be behind funding this coup from his base in Abidjan, Ivory Coast. Ayinza okwaga guli omukono gw'onze ngulabye naye ate ogamba mukole bwe muti kyo gye kiri. Webale nnyo Joel Sabunjo, oyo no muyimbi wange. N'okubanga owuliriza kaliwo akasinga owino oba kabaka yeka. Buyimba bwonna butera okunkwata omulabi. Ekyo kyewuliza. Kaakati ali mu ansa akuutiza. Okay. Compaoré tasobola kubula mu bino olw'ensonga esooka nti nkugambye okwegugunga okwasoose kwabadde mu nkambi gye baasibira abaali baagala okuvuunika gavumenti ya Kabore mu 2015. Abasinga obungi kwabo abasibe baali bakkiririza mu Compaoré. Era mukama waabwe Dendiere ng'oggyeko okubanga baamuwa ekibonerezo ekyokusibwa emyaka mingi okulemberamu kaweefube oyo wa 2015. Naye ate era avunaanibwa wamu ne Compaoré mu gy'okutemula Thomas Sankara. Okay. Kaakati 2015 Damiba ono teyawagira mukama we ng'ayagala okuvuunika Kabore. Era ye omu ku bamuwaako obujulizi. N'ekyo talina kwerabira nti bano bonna abaana nnyabwe y'omu baava mu ggye eryali likuuma pulezidenti Compaoré. Okay. Era Damiba yali kulembera nako. Ono kaakati omukulembeze wa Burkina Faso okuva ku lunaku olwa balaza. N'olwekyo kiri mu giraasi nti omukono gwa Compaoré mweguli butereevu naddala mu kiseera ng'emisango gyakatandika okutambula kubanga Compaoré abadde agiremesezza ebbanga lino lyonna emisango egimuvunaanibwa ku kutemula Thomas Sankara. So okuddamu Jose Bunjo n'abalabo n'abatuwuliriza omukono gwa Compaoré tegusobola kubula mu bino gyali mu nsi eya Ivory Coast. Okay. Ono Damiba ye amaanyi agajjawa okwaŋŋaŋa ate Kabore. Damiba ku myaka 41 y'omu ku basirikale ab'amagye abato ababadde basinga okussibwamu ekitiibwa mu nsi ya Burkina Faso mu kiseera kino. Bazungu bayinza okuyita ba elite officers. Bw'ojjayo abayivu mwali ali ku ddaala lya masters ate asomedde mugwamu ku matendekero agasinga okuba ag'amaanyi mu nsi ya Bufalansa. Ate bw'ojja mu kulwana nayo gyali. Kubanga abasirikale bamanyi okujerega bannaabwe nti gw'oli mulya sausage. Kakati mu balya sausage gyali ne mu balwanyi gyali. Okay. Kakati ali mu kiti ekyenjawulo ku myaka gye 41. Wawambidde yabadde omuduumizi w'ekibinja ekyokusatu eky'amagye ekitwala n'ekibuga ekikulu Wagadugu. Era Kabore gwawambye abadde yakamugonnomolako obuvunaanyizibwa obwo. So enkambi ye nkulu nnyo mu byokwerinda by'ensi eya Burkina Faso gyavudde. Damiba bye yatadde mu kiwandiiko ekyasomeddwa kapiteeni si bipya ku babadde bamugoberera kubanga alina n'ekiwandiiko n'ekitabo kye yafulumya omwaka oguwedde mwezi ogw'omukaaga kye yawa omutwe West African Armies and Terrorism Uncertain Answers n'ateekawo akabonero akabuuza ke kasemba yaawo nti West African Armies and Terrorism n'ateekawo colon budooti bubiri n'agattako Uncertain Answers n'agatta ekitabo ekyo mu bufunzi kikolokota gavumenti ez'enjawulo
mu West Africa nga ne ya mukama we mogitwalidde ng'era kiraga lwaki balemeddwa okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju mu mawanga ag'enjawulo. Kakati bw'olaba mu kiwandiiko kye ng'eyo ye yabadde ensonga enkulu tekyewuunyisa abadde yategeeza dda mukama we n'endooza mukama we ne kimulema okutegeera yamwongera promotion kiwandika gwa 6 eno 3rd division agimuwadde omwaka gugwako ng'oli amaze okumulaga nti emirimu gikulemye si ye yekka naye n'abalala mu mawanga nga Mali awali obutabanguko. So omuyito omu kuba elite officers Burkina Faso berina mu kiseera kino wawambidde mukama we. Amagye agatandikira mu ttendekero erya Georges Namoano Military Academy lisangibwa mu kibuga Po. Ekibuga ekyo kisangibwa mu bukiikaddyo bwa Burkina Faso. Ku mulembe gwa Kampawole abasirikale abasinga obungi abaayitanga mu ttendekero eryo nga bafundikira bajja mu kibinja ekikuuma president wa Burkina Faso kye bayita Presidential Security Regiment. Ekibinja ekyo ekyakuumanga Blaise Compaoré eyagoba mu 2014. Damiba Kenyini yakulembera ekibinja ekyo okuva 2003 okutuusa 2011 waava ne bamutwala mu bifo ebirala. 2015 mukama we General Gilbert Dendere bwagezaako okuvuunika gavumenti ono y'omu ku bataawagira nteekateeka eyo. Era mu kooti Dendere nga bamuleese Damiba y'omu ku bamuwaako obujulizi nti ekyamazima kituufu yatuyitamu ng'ekigendererwa kye kyekino naye wayise ekiseera kitono ye kennyini naggusa mukama we kye yali atandiseko mu 2015. Dendere kati wetwogerera musibe misango egyo gyamukadda muvi obujulizi bwali bungi nnyo. N'asibwa kakati azze asindikibwa okulembera ebikwekweto ebyenjawulo bukya Kabore ajja obuvunaanyizibwa obusembyeyo kwe kumuwa okudumira enkambi eno etwala n'ekibuga Wagadugu kubanga kakati abalumbaganyi ne mu kibuga abadde batuuseeyo. Kakati mukama we n'amwesiga namugamba nti jangu wano onyambeko tufutize abantu wano kumbe amuwadde ekkubo lyakutuula mu ntebe ye. Okay. Kati otugambye Blaise Compaoré ali mabega wa bino byonna. Naye ndabawo ebintu bibiri. Ekisinga obukulu ky'ekyokuba nti otugambye waliwo okulemesa emisango kuba gibadde gyakatandika. Naye ate waliwo chance eya Blaise okwagala naye akomewo Burkina Faso. Ekyo tekijja kusoboka kubanga abaana bano yadojja kubayita batabani be naye nga bakuttemu mu ntebe tojja kubasuubira kugamba mukulu oli ekisoboka basobola ebyemisango okugiyimiriza ne bamugamba n'okukomawo. Bano batebenkera mu ntebe tekikwewuunyisa nga bayise Compaoré okukomawo mu nsi eya Burkina Faso. Naye ekyokumukwasa obuyinza ekyo tokisuubira kubanga ate kijja kutabula bangi. Ekisooka kati yadde bano bakutta obuyinza naye nabo okusoomoozebwa kwe balina kwe kugatta abantu mu nsi ya Burkina Faso kubanga waliwo na buli kati abaga nti muwambye obuyinza yadde Kabore tubadde tetumwagala nisi buvunaanyizibwa bwamwe nga bannamagye okutusalirawo. So nabo balina okusoomoozebwa okwabwe. Balina okusoomoozebwa okwabwe. Era ne mu 2014 abantu bwe beekalakaasa abasirikale mu kutaasa embeera be baatolosa mukama waabwe Compaoré tikati gwe kizibu gwe vaawo ffe tuteese n'abantu era amagye ge gateesa n'abantu ne bateekawo gavumenti ey'ekiseera ne bategeka n'okulonda okwa 2015. President wa Burkina Faso n'ofuna emirembe. So ndowooza nti kati bano bagenda kugoberera Goyita Asimi mu ggwanga lya Mali, bajja kugoberera Doumbia mu ggwanga lya Guinea, bagoberere Idris Deby omuto mu ggwanga lya Chad. Kigenda kubeera kizibu okubasindiikiriza kubanga balabyeko nti ECOWAS amaanyi gaayo galinga agakomi. Bweremeddwa okusindiikiriza Doumbia n'eremu okusindiikiriza ba Asimi Goyita nabo basobola okugamba nti naffe tusobola okubeerawo abalala bonna ne banaatusibira ekikookolo. Munaffe Joseph Luchamuzi n'agamba nti amagye mu West Africa gafuuse gaabakazanyirizi. Asimi Goyita e Mali obuyinza abulina okuva 2-2 bajihadist tebamulemye okuva olwo byasembye
abasirikale bano abasinga mu West Africa ekyo bakyekwasa bwekwasa kutwala Ntebe ekyaba jihadis nja kuwa example ya Mali yennyini nga tonnajja na kugoyita military coup esooka ya 2012 Captain Amada Sanogo bwawamba mukama we General Mode Tumone Ture nti alemeddwa okubawa ebikozesebwa okulwanyisa bannalukala mbukika kono bwa Mali mu myezi 3 nga Sanogo akutta obuyinza bannalukala be yali aganti mukama we bamulemi bali bamaze n'okusalako ekitundu eky'obukika kono ng'efuuse ensi yeetengeredde as a ward republic. So yadde bano bannamagye naye nabo batwale nga bannabyabufuzi nti anoonya ekinaamugisaawo ekisooka kuba kati ekibakulembedde bano buyinza kyekyamazima goyita yatuwa ekyokulabirako ekisooka nti biri byonna ebirala byali byekwasa kye yali ayagala buyinza. Omuntu mu West Africa akyasigaza likodi ye nga musirikale era yoyo Amode Tumone Ture kubanga bana abafuka bagenda muwamba 2012 ogwe yali akomye omulundi mulala omulundi ogwasooka yakwata government ku mudumo gw'emundu mu 9 obuyinza n'abukwata omwaka ogwo mu mwaka gumu akukakasa nti yali ategese okulonda ye naddayo mu barracks obuyinza n'abukwasa abantu ba bulijjo era nga wayise emyaka 10 alyoka n'asaba obuyinza era abafuka bagenda okumuwamba yali amaliriza kisanja kye kyakubiri. N'olwekyo ndowooza nti abasirikale abali mu ddaala omuzungu kyayita mold eya Amade Tumone Ture bagenda bagwayo mu West Africa abayina omutima gw'ensi bano betulaba kati bagoyita badumbuya badamiba ekigendererwa kyabwe kukwata Ntebe. Alright, tuli ku 88 kya Basa Fama Radio Buganda. Ruchamzi aina comment gyabadde nayo ku Russia njira bibulabi late nenga agamba nti Russia without Ukraine is a country, Russia with Ukraine is an empire. Wabula Ukraine yeta mwa Russia, Ukraine okumanya yakowa Russia kuvadda ne musematalo wokubiri bawagira German invaders abali balumbye Soviet Union. So Putin yerimba Ukraine si akuta mu kwa Russia. They consider themselves distinct. Mbulabyereti nali badene bulesi. Njane komedi badenkulu. Joseph alabika mu Ukraine. Kakati ebirowoozo ebyo byonna mu nsi ya Ukraine gyebiri era bivuganya. Kikirwakyo nti Viktor Yanukovych bwe yajja Abarussia bonzoga ethnic Russians mu Ukraine bali wamu naye bana abalala abatali Barussia be bamwakanyira ne bamugobaganya kati ebirowoozo mu Ukraine byetemyemu bwe bityo waliwo abalowooza nti bo waliwo abagala kubeera mu nkwawa za Russia ngate banansi ba Ukraine naddala mu buvanjuba bwa Ukraine abo gye bali tewali kubuusaabuusa naye waliyo n'abaga nti ffe tetukyaddamu kubeera mu nkwawa za Russia. Kati amawanga amalala divide eyo kusuka omuguwo okwo kwe bakozesa nabo okutuukiriza ebigendererwa byabwe kubanga mu international relations buli nsi ekigikulembera national interests zaayo togenda mu international relations ng'ogenze kugoberera by'abalala ensonga ne bw'ebeera international gwe kikutwalayo kutaasa national interests zo kyekikulu konsongeri buteri. All right, tuli ku 88 kya Basa Fama Radio Buganda zizino ziri 17 ezakayita ku ssaawa 5 tuli mu ssaawa yaffe ya 2 kujukiza mtino programu zaffe kweziri ku mutimbagano gwe munnange aba agisubiddwa ng'obadde bize obadde ko byokola kugamba bugambi nti 88 gyeri ku Facebook era eriko nga CBS FM ne Manduso nayo jeri nga CBS Manduso, YouTube CBS FM UG, Twitter CBS FM _UG, Instagram CBS FM UG oba ku mutimbagano gwaffe ku kibanje kya www.cbsfm.ug osobola okuweereza n'ekirango kyo ng'oyita ku mutimbagano gwaffe guno. Baba nafa abasibyangu Dairy Supplies bagamba munnange nti bagudde dairies z'amata mu bitundu ebyenjawulo mu Kampala, Wakiso,
Katindo ne Mukono districts. Mukono okuliraana ku luguudo olugenda Katale Najera ku Katale ka Najera 2 na Suti mu town Diary Weri Kasangati Diary eyo bagitadde wampeewo ku Kisaawe Buloba Diary mu town okuliraana na Bukalu Police Station Kawuku Katale na Bingo opposite ku kubo erigenda ku Trinity College na Bweru Diary mu Kibwa Kagoma Diary ku Katale bagamba nti diary zizaabwe zonna ziriko ebipande bya Sibyangu Diary Supply era nga bongera okujukiza bakasitoma baabwe bonna nti amata bagasaze ebbeeyi ebitundu 4 ku buli 100 basuubuza abagula mu bungi wamu n'okutunda ekikopo ekimu bakubire ku 0757 84376 baba nafa ba Airtel no bagamba munange nti bakuletedde Airtel K2 ejjude the big network K2 network yetugamba nti joba wegattako olunaku olwaleero n'emiwendo emirungi ku simu ez'okuba erina enkole ya Airtel Money atenge ekuwa ne bonus ebitundu 10 ku 10 erina ne 4G network osobola okutuukirira abantu bo wonna mu ggwanga weefuna esimu kaadi yo eya 0708 oba 0709 88.8 CBS FM. Okunoonyereza kulaga nti disitulikiti omuli Kampala, Wakiso, Masaka, Mukono, Kalangala n'Empigi obulwadde bweyongedde nnyo ddala mu kiseera kino eky'omuggalo. Ffe abawangalira mu disitulikiti zino tusaanye tubeere basaale mu kaweefube ono nga tulambikibwa Ssaabasajja Kabaka, CBS Radio ne banywanyi baffe aba UNAIDS tugende okutuuka mu mwaka gwa 2023 nga siriimu afuuse lufumo. Era twongera okulabula gwawuliriza nti obulwadde bwa siriimu bukyalumira ddala abantu era bukwata. Tukubiriza gwe omwami ogende ku ddwaliro erikulinaanye weekebeza obulwadde bwa mukenenya tulwanyise mukenenya tumugobere ddala mu maka gaffe. Abaana ab'obuwala mwewali ebikolwa ebibasuula mu kukemebwa ate mwe abalenzi tubakubiriza okugumiikiriza n'okubeera abavumu tumalewo obulwadde bwa mukenenya. Weetabe mu lutalo luno kubanga lwaffe ffenna tufune eggwanga eddamu eryeyagaza. Obubaka buno bukutuusibwako CBS Posa, Obwakabaka bwa Buganda ne UNAIDS. CBS FM. Wits College Namulande gamba nti oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okulangira nti amasomero gagguddwawo management y'essomero etegeeza abazadde n'abayizi nti okuwandiisa abayizi kukyagenda mu maaso. Essomero lya Dene Boarding ery'abawala n'abalenzi basomesa arts ne sciences ku one level be bamu ku baasinga okukola ebigezo bya UNEB mu 2020 leeta omwana wo kubanga balina buli kimu ekyetaagisa. Esimu ze zino zosobola okuba ko 0752 87 6653 oba 0782 8622 0 gwakoye peva ne block ezikutuka kutukanga ozimba emiti ejumba n'okuvunda genda mbawuduko balina emiti n'embaawo ebigumu ddala
biwangaala okumala ebbanga ddene era tebiwumba kubanga biteekebwa mu kyuma ekikosa technology wa pressure impregnation ekitabula eddagala ng'ofunirewo enkoko eziri wakati enkoko bw'obukingo zifuna mu bbanga lya wiiki emu ku bbiri broiler ne leya za mutindo kubanga balina omumanyirivu mu mulimu guno obusaba myaka 30 basange ku matabi gaabwe agabiyinzika Tyson Feeds and Chicks mu bitundu nga Gayaza ku Kidde Busiika Masaka opposite Falkland Mbale ku Sleeping Baby ekizimbe ekyo Nateete Seguku Bukesa Matuga Wakiso ne mu kibuga ojja kubasanga ku Kafumbe Mukasa n'emmere y'enkoko ennungi bagirina simu ze zino 0759 97 17 oba 07 sanvuyemu 1667 gw'omulunzi w'enkoko ne bumutambuza ddembe ng'ekiyumba ky'ebisolo byo kiwunya bakwanjulira MS dry care powder akazi ekiyumba aleeta n'akawo akalungi mu kiyumba n'okutangira endwadde eziva ku bukyafu balina ne MS lava kill onatta nvunyu agoba enswera ku farm era osobola n'okumukozesa mu binnya mu muteeka kalimbwe ebirungo bino ebibiri ojja kubisanga mu Container Village Kingsway Plaza level 1 shop number eri F2 ku Malezi Legacy bakubire ku simu zino 0759 795 761 oba 0787 952 652. Seneti ya Kenya jo yayisizza etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi ab'oludda lwa William Ruto lye baali baweze okuwakanya. Etteeka lino lyayiseewo litya? Etteeka okuyitawo ttiimu ya Ruto teyasobodde kufuna muwendo gwetaagisa. Seneti ya Kenya etuulamu abaka 67 kubanga amasaza namu 7 agakiikirira Kenya agakola Kenya buli saza liba n'omubaka mu Seneti. Kati n'wabeerawo ababaka abalala 20 abajja nga nominated senators bibiina by'obufuzi bye bibasindika okusinziira ku muwendo gwe mwafunye. Kati batunuulira ebifo biri 47 mwawangudde mutya. Kakati ne mugabana bwe mutyo ebifo ebirala 20 so mugati ebira n'abaka 67 okuyisa ekiteeso kyonna kola mu yababaka 24 okuwagira etteeka lyonna okukola. Kati ababaka abatiimu tangatanga ye ttiimu ya Ruto beetabye nnyo mu debate naye bwe baalabye omuwendo tewali ku ssaawa y'akalulu abamu ne bafuluma n'okufuluma. Kakati bwe beebazeemu ng'omuwendo teguwera okwawukanako kye twalaba ku bajjukira ebbago lino omwaka ogwedde nga guggwako Desemba twalyogerako baabayita ne mu lusirika ab'olukiiko olwa wansi National Assembly oddikubaganyako ebirowoozo lyalimu n'okubagana ebikonde mu Parliament. Naye era ku nkomerero ttiimu ya Kenyatta n'Odinga eyo ne bawangula ne liyita ne lijja mu Senate. Kati mu Senate jjo lyayise yadde ttiimu ya Ruto yali eweze okuliwakanya. Bagenza okuba akalulu akasembyeyo ttiimu ya Odinga ne Kenyatta yalese ababaka 28 ne bawagira liyite. Ku ludda lwa Ruto wabaddeyo ababaka 3 be baakubye akalulu okuwakanya bwe lityo ne liyita. Kakati kye kikulaga nti yadde lyayise naye obutakanya bwabadde bw'amaanyi. Ababaka bali abalala okubula nakyo kitegeeza kinene ku teeka lino eryayise bali abaaganya okubaako oludda gye bagwa. Abazungu balina kye bayita Pyrrhic victory. N'owangula naye obuwanguzi obwo buyinza okuba nga tebwenkana nakyo ofiiriddwa okufuna obuwanguzi kubanga ku Senate y'ababaka 67 akalulu akasembye akagusiza ensonga eno kitegeeza nti omugatte wabaddeko n'ababaka 3 28 bw'ogattako abasatu naye nga demokolasiya bw'abeera
ly'ebbago lyayise era kati ekiddako sipiika wa paalamenti eno ayina okukwata etteeka aliweereze pulezidenti wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta okuliteekako omukono lifuuke etteeka. Naye abatiimu tangatanga era baaweze nti yadde libayiseekaawo bakyayinza okugenda mu mbuga z'amateeka okulikomya kubanga jjukira enteekateeka ya BBI era yabayitako na wano mu paalamenti baali tebajaagala aba William Ruto bwe yabayitako ne baddukira mu mbuga z'amateeka era embuga z'amateeka kooti ne ziremesa enteekateeka eyo. Kanne ku mulundi guno ne mu debate ng'egenda maaso waliwo abaagambye wano mujja kutusinga ne tujja genda mu kooti tuwakanye enteekateeka eno. Kakati ebimu ku ebyo aba Ruto ebibanyiiza mu nteekateeka eno oba mu bbago lino eppya kati ligenda okufuuka etteeka kekakwakuliza akateekebwawo ku nsalesale w'emikago. Etteeka lino ligamba emikago gyonna girina okukolebwa obutasukka myezi 4 ng'okulonda kunaabaawo. Kati okulonda kwa 9 ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omunaana kwe kulonda kwa bonna. Kitegeeza nti mu Gwokuna emikago gyonna girina okuba nga gimaze okukolebwa ne giwandiisibwa ne gitwalibwa n'omuwandiisi w'ebibiina by'obufuzi nti Odinga kati alina ekisinde kyakulembera ekya Azimio la Umoja. Omukago gwagutwaleyo ng'alambise ebiyina okugobererwa bamemba be baani n'engabana y'obuyinza mu mukago ogwo. Kati aba Ruto kino baali tebakyagala kubanga jjukira ne mu kusooka ng'ebbago lyakanjulwa mu lukiiko lwa wansi baali baagala myezi 6 Odinga ne Kenyatta. Kati bano ne bazannya amateeka g'ebyobufuzi mu paalamenti process newanvu obudde ne bayitako. Kati bali yadde baakiremerako ninga ebbanga lino okukendera okudda ku myezi 4. Ruto lwaki takyagala amanyi nti olw'okuba Kenyatta n'Odinga be bali mu buyinza bwe bamala okutegeera ani akoze n'ani omukago basobola okukozesa system okubaako bye balemesa. Kati ayagala wabeerewo suspense obunkenke okutuusa ku ssaawa envanyuma ng'okulonda kwonna okukadde bwe kuzze kuba e Kenya nga emikago gikolebwa n'okukolebwa ng'ebula omwezi gumu okulonda kubeerewo ku ssaawa envanyuma ninaga nti nze kati wano wenzize. Ne kati lino bwe liyita ne libateeka erigenda okugoberwa mu kulonda kuno kiba kitegeeza nti mu Gwokuna William Ruto ne bonna baagenda okutambula nabo alina okuba nga abalangiridde kubanga bw'atakikola kitegeeza tolina ky'obasuubiza. Ate nga mu Kenya balina experience nti oli bwakusuubiza ebintu ebitali mu buwandiika asobola okwefuula. Kibaki yasuubiza Odinga mu 2022 tingenda kutondawo ekifo ekya-executive prime minister ekisanyi kyonna kyaggwako ofiisi tagitonzeewo era ne baawukana bubi nnyo mu kulonda okwaddako kwavaamu nakitta bantu. Kyekirwa ky'emikago gino bagiwandiisa. Kakati Ruto mu kiseera kino abadde akyatiisatiisa ebibiina nti ng'oggyeko ekya Mudavadi ekya ANC ne Ford Kenya yawetangula siina kibiina kira kyenja kukola nakyo mukago bw'oba oyagala okutwegattako jangu oyingire ekibiina kyange ekya UDA. Omukisa gw'abadde alina nti obadde okyalina obudde abantu okubatambulizaawo abayingira ne bayingira ku ssaawa envanyuma bw'olaba nga abatayingidde bawera n'obaga kale mujje tukole omukago. Naye kati bwe kibeerako nsalesale kitegeeza oyina kukimaliriza obutasukka mwezi Gwakuna. Kakati Ruto ekyakyeraliikirira. Ekirala etteeka lino likkiriza emikago okusimbawo ba candidates era nga gwe mulundi oguba gugenda okusooka mu Kenya omukago okukkirizibwa. So emikago gibadde gikolebwa naye omukago teguba na candidate e Kenya. Era ekyo kulabako kye mbadde ntera okuwa nti Odinga mu kulonda okwasembe kw'emirundi 2 abadde n'emikago 2013 yalina omukago ogwa CORD 2017 yalina omukago ogwa NASA ne ku ballot paper yaliko nga candidate wa ODM ekibiina kye. Ku mulundi guno etteeka lino singa liteekebwa mu nkola ne litalemesebwa na kooti kitegeeza nti Odinga asobola okubeera candidate owa Azimio la Umoja gwe mukago gw'omupya gwali mu kuzimba n'atabeera candidate wa ODM ali mu mukago wabula n'abeera candidate w'omukago. Kati waliwo ekyabakiwakanya nga balaba ebibiina byabwe ebitono bijja kumiribwa baagala babeerewo
babibako ba candidate bebawagira ninga bayina ebibiina byabwe mwe batambulira kati awe wali vaawo mpitewo naye nga yo mu Senate onako olweggulo kyawedde speaker yategezeza ababaka speaker wa Senate eno Ken Lusaka tikakati ngenda kuwandiikira speaker wa National Assembly okumutegeeza nti ekiddako ebbago lino eriyise tuliweereze president wa Kenya ateekeko omukono. Okay. Ku lunaku lwa Sunday eyaliko vice president wa Kenya Musalia Mudavadi yegasse ku William Ruto era batandise n'okuba enkuŋŋaana ez'awamu. Mudavadi okwegatta ku Ruto kitegeeza ki mu kulonda okubindabinda? Kakati kirimu obuwanguzi ku ludda lwa William Ruto nti Ruto abadde n'okusoomoozebwa mu kalulu kano nti olw'okuba ye yasalawo okukulembera abadde tannabafuna olaba kabeere mu gavumenti gy'alimu nga n'abalimu bamwesamba naye ng'ate Odinga bali naye bw'ogenda mu basuubuzi abagaga nabo bamwesamba bannabyafuzi abagundivu nabo bamwesamba kati Mudavadi okusalawo kubanga abadde mu gavumenti okuva mu 1989 yafundikira vice president wa Kenya vice president wa Moye yasembayo bw'agamba nti ku luno Odinga gwempagidde emirundi ebiri muvuddeko ndi ne William Ruto kiina kye kiyamba Ruto ku ddaala eryo. Naye ku mutendera ogw'obululu akyayina okusoomooza kunene olw'ensonga nti Mudavadi mu Baluhya gy'ava mu byafaayo tebalonda nga buloko ly'eggwanga eryokubiri mu bunene mu Kenya buva ku Bakikuyu Abaluhya be baddako naye amaanyi gaabwe gabeera matono olw'okuba nti akalulu kaabwe kaba keeyawuddemu buli kulonda buli kibiina okisanga kyawanguddeyo waakiri akafo kamu usanga yo ne mupi wa ODM ono wa ANC ono wa Jubilee ono wa KANU kugamba bo babeera bwe batyo kati Mudavadi gy'ava wali obululu bungi naye tebamanyi kubukozesa bw'okimuwa kiki kyakuleetera talina kyakuleetera kuba ne musaza gy'ava evihiga ababaka b'ekibiina kye baasaze dda ne bagamba ffe tetugenda na Ruto buli omu yanoonyeze ekkubo lye abalala baakozewo ekibiina ekyabwe ekya DAP beegasse n'abavudde mu Ford Kenya eyaweetangula abalala eyokya ekitundu kyavaamu ekyawukambani kirina obululu bubiri gyasonga gye badda kati afuuse wattunzi ate ku mukolo ogwo gw'oyogeddeko gwabaddewo ku Sande baasaba lisiti y'abagenyi Kalonzo Musyoka ne Gideon Moi kubajjukira bayina ekisinde ekya Oka wano Kenya Alliance mwe babadde batambula ne Mudavadi bw'abayita ku mukolo gwo kwe bagenda okumutongoleza ab'eki kibiina ki